Muchwanga Erweza eno bakutteyo abavubuka 18 ekajjansi bakutteyo 20 ate we bayita ku Ssanyu Brother Hero Police bakuttewo abavubuka 10. Poliisi etegeezezza ti mu bifo byonna gyeyodda abavubuka bano emisana beefuula abalonda ebicupa bya plastic kyokka bwe buziba olwo ne batigomya abatuuze. Bano poliisi bakutte n'ebizibiti omubadde ebiso n'ebyuma ebikozesebwa mu kumenya ennyumba era bonna abayooleddwa bali wakati w'emyaka 17 n'emyaka 23. Mu kaseera kano abakwate bakumibwa ku poliisi y'e Bwebajja ne Lubowa ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Luko Weesigire agambye nti ebikwekweto nga bino byakugenda mu maaso okwetoolola ekibuga Kampala okufuuza abamenyi b'amateeka. Era nga 18 bakwatiddwa mu kifo kye bayita Mukyanga 2 bakwatiddwa kifo kye bayita Kajjansi nga kwotadde n'ennyumba emu gye bayita Ssanyu mwe babasanze abantu 10. Bano essaawa zino bakumibwa ku poliisi zaffe omuli ey'e Bwebajja n'ey'e Lubowa. Bakuggyibwako statement era batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Bwe babadde okubeekebejja babasanze ne magalo ebiso nga kwotadde n'ezitesita bye tuteebereza okuba nti no bakozesa okuba nti bamenya ne bayingira amayumba g'abantu era nga bangi ku bo benyigidde mu benyi bw'amateeka omwera gwe tusinzira okukubiriza abantu bw'oba gy'oli nga wabbibwa abantu bano jangu otuyambeko okubeekebejja tusobole okuba nti no tubatwala mu mbuga z'amateeka. Olutalo lw'ebigambo lubaluseewo mu kibiina kya NUP abamu ku beesimbye we balumiriza abakulembeze mu kibiina ekyo okukukuta ne bannaabwe be bavuganya n'ekigendererwa eky'okubasukkulumya baweebwe tiketi beesimbewo mu kalulu akajja. Olutalo luno lwasibuse Kawempe wakati we yali omubaka wa Kawempe North Agilatifu Sebagala Sengendo nga yeegwanyiza ekifo kya meya wa division y'e Kawempe. Ono mu katambi ke yafulumiza akawungeezi k'eggulo yalumiriza Fred Nyanzi Entamu omu ku bakulembeze mu NUP okukukuta ne meya wa Kawempe aliko Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe n'abalala tibaweebwe tiketi ez'ekibiina kye NUP olwo ye asuulibwe ebbali. Chairman Nyanzi lwaki oyagala kuwamba obuyinza obw'akakiiko kaffe aka Election Management Committee ng'otuuza abantu ab'enjawulo mu makaago? Bw'omala obatuuza abantu ab'enjawulo n'ogamba bano baveemu abantu abalala abeesimbyewo nga temubayise. Ye obuyinza obwo wabujjawa? Kubanga Chairman Nyanzi oli candidate mu Kawempe South ne kati olwaleero weefudde nti gwe oyagala okusayirawo bannakawempe division ku bakansala ki balina okulonda, ku bameeya ki balina okulonda, ku babaka paalamenti ki balina okulonda. Kakati olwedde oli candidate naawe ogenda mu kakiiko osunsulwe kubanga naawe olina bovuganya nabo. Naye lwaki oyagala kuloosa ensi nti kati gwe osalirawo ekibiina? Wabula Fred Nyanzi Ssentamu alabudde Agilatifu Sebagala Sengendo okwebuulirira akomyewo okwonoona erinnya ly'ekibiina. Kimu ekyokubiri kina administration kirina ofiisi bw'abaawo obuzibu bwonna bwonna gy'obuleeta naddala ng'olina obuzibu ku mukulembeze n'obuleeta eyo ne bugonjoolwa. Oyinza okukola ataaka ku muntu oba n'omwogerera amafuukuule ng'emirimu gy'akola gya kibiina n'onnyonnyolwa. Bwe kiba si gya kibiina teri ayina buyinza kukola kintu kikyamu. N'olwekyo omukulembeze ng'oyo ku bumanyirivu bwe musuubiramu n'obukugu yandibadde agenda ku kibiina n'akomplaining nga kyatannaba kukola. Mu mbeera y'emu Nyanzi Ssentamu alabudde Agilatifu Sebagala Sengendo tiyakayingira mu kibiina kya NUP era akendeeze ku misinde kwayogerera ebigambo nti kubanga bitatta n'ekibiina. Kubanga ffenna twesimbye tubeera mu field, bw'otambula mu field obako abantu b'otambula nabo ndowooza ekimunyinza kutambula ne Emmanuel Sserunjojo. Naye nja kujja ntambuleko naye kubanga mmemba wa kibiina. Ampite ntambuleko naye kubanga aze abantu bonna mu kiseera kino nga tetunnaba kufuna buli omu kaadi oba tiketi ya kibiina tutambulira wamu era ne tugenda mu bantu era ne ku bavubuka bwe twakola nze ntambula wangi nnyo ggwanga lyonna lyonna. Naye bwe ntuuka mu Kawempe lwaki lwavaayo okwogera ebyo byonna? Mbadde ntambula nga Ssaabakunze eggwanga lyonna, kati kituuka mu Kawempe ate bwalabira obuzibu. N'olw'ensonga eyo ebyokugaba kadi tebinnaba ebyo bya mu maaso.
Ebyo nga bikyali awo ebbugumu lyeyongedde ku kakiiko k'ebyokulonda aka NRM ng'abeegwanyiza okuvuganya ku kifo ekya Central Executive Committee mu bitundu eby'enjawulo bajjayo empapula okukwatira ekibiina ekyo bendera. Abamu ku bajjayo empapula ye muganda w'omukulembeze w'eggwanga Shadrack Nzeire ng'onajjeeyo empapula ng'ayagala okuvuganya ku kifo ekyamyuka ssentebe wa NRM mu bitundu by'obugwanjuba bw'eggwanga. Ono oluvannyuma lw'okugjayo empapula ayogeddeko ne bannamawulire n'ategeeza nti agenda kukolerera obumu saako okukuuma n'okutumbula ekibiina kya NRM mu bitundu eby'enjawulo, era agambye nti singa anaaba awangudde ekifo ekyo waakukolera wamu n'abakulembeze. Tuze wano kweraga seizi obuwanvu obunene dini gyosoma oba tribe gyovaamu. Tuze wano okunitinga abana Uganda tubeere wamu tukole Uganda egende mu maaso. Sawa bwe muwulira aboogera ebyo mbamanyi bali ku byabwe kubanga nze we nakulira tubamanyi Uganda tubamanyi dini tubamanyi tribe. Ekitugata is the interest ebyetaago byebitugata not identity okwemanya. Ye Michael Mawanda oluvannyuma lw'okusunsulibwa ku kifo ekyokukwatira NRM bendera ku kifo kya Igala East agambye nti agenda kukola butaweera okukuuma emirembe mu kibiina n'okulaba nga abakulembeze tebalwanagana. Mawanda ategeezezza nti NRM yazimbibwa ku musingi ogw'okukuuma obwenkanya n'emirembe saako okutumbula demokulasiya, era agambye nti bebimu ku byagenda okutambulirako. Twebaza nnyo bali bakulembeze baffe nga batukiikirira ku SEC, naye kati njagala nzijje tunyweze tulabe nti NRM esigala nga yeefuga nga eri in charge of the political affairs of this country. Ekyokusatu ndi muna NRM ate era ndi ne mu kisinde kya Patriotic League of Uganda. Tetujja kuddamu ne tutuula nga tetumanyi nti ekiseera kirituuka nga tulina okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino, naye twagala tubukyuse mu mirembe nga tulina n'abakulembeze abalungi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omukozi yenna alina eddembe okuteeka wansi ebikola nga munnamateeka Ibrahim Nsereko bw'annyonnyola. Wabanga si mumativu mu mbeera gy'akoleramu wakolera wonna waddembe okubeera nga awummuza ebikola. Obufunze abeera nga alekeraawo okubeera nga akola mpaka ng'ensonga zizikoleddwako. Omuntu yenna omukozi wakugirwa mu mbeera eyo mukama we oba abantu bonna okubeera nga yagala mu ddembe eryo ayina omukisa ssemateeka gwemuwa okwekubira enduulu mu kkooti enkulu oba kkooti etaputa ssemateeka, era n'abeera nga aliyirirwa olw'okutoobola eddembe lye. Ekibiina kya People's Front for Freedom kirabudde gavumenti ku mwendo gw'abavubuka ogweyongera buli lukya ate nga tebalina byakukola abavubuka bano gye bujja bandifuukira eggwanga ekizibu. Akola ng'omwogezi wa PFF era omubaka wa munisipaali y'Ekira Ibrahim Ssemojo Nganda yakkaatiriza ebyo wabadde ajjayo empapula ez'okukwatira ekibiina ekyo bendera ku kifo kya munisipalite y'Ekira mu kisanja ekijja. Omubaka Ssemojo akinoganyiza nti abavubuka abalabiddwako nga banyaga bannansi mu Kampala nga beenaanisa engoye za NRM kabonero akalaze nti abavubuka tebalina kyakukola nga n'olwekyo bayinza okukola ekintu kyonna kakibeere kya bulabe nga banoonya ekyokulya. Omubaka Ssemojo agambye nti gavumenti erina okuzuukuka esalire ekizibu ky'abavubuka amagezi nga tebannaba kufuuka ba bulabe eri eggwanga. Ab'emyaka 18 okutuuka ku myaka 3 abantu 15,000 kwegyo emitwalo 15 kuliko abavubuka 4,300 tebali ku ssomero tebalina mirimu. Abavubuka abali Ekira wakati w'emyaka 18 n'asatu ebitundu 3 tebalina mirimu. Buli bavubuka 5 boolaba kuliko omu talina mulimu tali mu ssomero ng'ate ali myaka eyo. Ekyo ekiri Ekira kiri ne mu Uganda wonna. Uganda yonna erimu abavubuka obukadde 10 abalinako emirimu tebawera kakadde. Mwabali wano muna abavubuka ensi buli omu erimu ebintu ebimumala okukyusa obulamu bwe. Naye tulinganga omuntu ow'omululu waka n'afumba emmere n'addira abaana n'abasibira ebweru.
Ssemujjunganda mu ngeri y'emu agugumbudde ababaka ba paalamenti abantu be basindika okubateeseza kyokka ne badda mu kubongoota. Ono akoowodde bannayuganda nga bagenda mu kalulu ka 2026 balonda abantu ab'enkizo era balina obusobozi okuggusa ensonga wabula si abakkusa embuto zaabwe. Tulwe kijagala muyingire akalulu kano nga mumanyi bulungi akalulu kano kammwe kulwana kukyusa ggwanga lyammwe sente zibasoloozebwamu zikomewo zijje ziweereza eri obulamu bwammwe. Akalulu si kafa abeesimbyewo kammwe saawa zino mulinganga abakooki b'omupiira abalonda ttiimu egenda okuzanya. Temusobola kugamba nti omuwagizi kubanga yasinga okuba enduulu ayimirire mu namba 2. Era ekyo kyekitumenya mu paalamenti ya Uganda. Onoonabo Mwijju Kyamanyi Francis okuva ebuwedde y'omu ku abantu nga 40 bokka abatambuza paalamenti. Abalala ebitundu ebirala byalonda abawagizi batuwagirira mu paalamenti gye bateekwa okwogerera. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Martin Mugenyi anyonyola ku bubonero kwolabira obulwadde bwa pressure. Obubonero obwangu ennyo kwe kulaba katugeze ekifu ku maaso, okufuna entunnunsi, okuweekeera, okulaba ng'ogamba nti olina ebikufumita mu mubiri. Obwo bubonero obwo tuyinza okulowooza nti eri atali musawo obwo bwe bwangu ennyo bw'osobola okukozesa ogamba nti bannaye kangende bankebereko. Disitulikiti y'e Bukomansimbi etandise okuteeka obupande obulungamya ab'ebidduka n'okuyambako poliisi y'ebidduka ku nguudo zonna ezaakolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaweddeko eggulo mu kaweefube w'okukendeeza ku bubenje naddala eri abo abavugisa ekimama. Mubaraka Sebufu Junior yalina ebisingawo. Mu kukwasa abatuuze ab'e Kagologolo enguudo 2 ezaakoleddwa disitulikiti mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaweddeko eggulo. Ng'enguudo ezo kuliko Nsoololo Ekereziya Lwamalenge ne Kitaasa Mbale Nsoololo. Yinginiya wa disitulikiti Saazi Martin agambye nti obupande naddala obwo obw'okukendeeza ku sipiidi bwakuteekebwako ng'anaamenya amateeka aba trafiki bamulinze. Bw'otobera omwana mu katawuni ng'osusse sitaati omusango kuba gugo era ndowooza obujja kuvunaanibwa ng'amateeka gakola ki galagira. Ekyo olukiiko lw'enguudo lwatiisa kuva n'omwaka oguwedde kuteeka obupande ku nguudo okubajjukiza. Sipiidi ezo zigenda kuteekebwa ku nguudo zonna Bukomansimbi kujjukiza batulina okukola ki tambula. Bukomansimbi eno abakulu batubuulidde nti omwaka gw'ebyensimbi we gwaggwereddeko olunaku lw'eggulo nga bo bakoze enguudo 8 ng'enguudo ezo ziwerako kilomita 80 n'omusobyo. Era awo meeya wa Kagologolo Town Council Alex Ssekigudde wasinzidde ku lw'abatuuze be ne yeebaza disitulikiti okubalowoozaako n'enguudo 2 nti kuba bo nga Town Council empya gavumenti tennatandika kuba wansimbi zirima nguudo. Njagala okwebaza obukulembeze bwa disitulikiti y'e Bukomansimbi okuwulira omulanga gwaffe nga bannakagologolo Town Council kutukolerako ku nguudo zino 2 olwa Kitaasa Mbale Nsoololo n'olwa Nsoololo Kagologolo Biteteero, kubanga tubadde bubi nnyo okusinziira ku makubo nga bwe gabadde nga mu myaka 10 tetufunangamu yadde chance erima luguudo. Abakulu abalala okuli ssentebe wa disitulikiti Fred Nyenje Kayiira, amyuka RDC Luwaga Joseph Kitayimbwa n'abakulembeze abalala basinziddaawo mu kukwasa abatuuze enguudo ne babasaba bazirabirire nga bakola bulungi bwansi zisobole okuwangaala. Ye omwami wa Kabaka ewa Musaale Butenga Musaale Nyanzi Yosefu asabye wabeerewo okusomesa abatuuze enkozesa y'amakubo ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior ndi